bannange tutunulire ensi. Ine ensi ffe tosembayo, si ffe tosembyayo ensi eno. Ensi ekyatambula. Ensi ekyatambula. Kubanga tetumanyi nkomerero ya nsi eno eribeerawo ddi. Katonda yagimanyi yekka. Ate ensi ffe okulaba enkomerero yaffe, emyaka gyaffe y'enkomerero. Emyaka gyo yeki? Ffe tutunula ku nkomerero y'ensi olw'ensonga nti we are aged. Abala twayitamu nadde obuwangazi bwa Nabbi Muhammad myaka 45. Tuli ku bonus. Katonda atuyambe buyambe tuwayo ka bonus buli kole akaba ka bonus. Naye twalowooza tugenda kubeerawo emyaka 10. Myaka 5 struggle nzoga mazeeko okutta ejenkaago gitutte olumba kyasa. Niyo okyalowooza okuba nti okyaliyo. So ebyo ebintu tubitunuulire. Kiza Besigye mulekere bannamateeka. Ate Besigye nakugamba dda yakkiriza dda okufa. But he will expose this country. Besigye bw'agenza n'agamba nti kantulere President Museveni fulume ebweru waaliro. Leero tadda na luzira. Guno gwe musango ogw'enkomeredde ogukomerera ekitakano Kiza Besigye gumutwala gwe gumala eggobe mu kibya. Gwe gumala eggobe mu kibya era gwe gugenda tukuba ekituli kyonna mu ggwanga Uganda. Kubanga first of all Uganda tulina mu tribalism mutono. Sajja oyo Besigye bakiga bazibu. Basirise. Naye bagenda okutula omuntu waabwe ng'afiira bwereere. Eyo damage egenda kusigala nga weeri. Bannayuganda bennyininyini bannayuganda Abaganda n'abasigaddewo. Besigye tebakyamulaba nga mukiga. Bamutulira nga munnayuganda. Bweguli. Omulwanizi w'emirembe. Abo tugenda bagamba ki? Bweguli. Tomukkiriza kumuteeka mu mateeka matuufu. Abalamuzi bagamaze n'abajjaji banga bagenda okunnamula buli lunaku obakwata mubammye entebo. Nalaba omukazi ng'azzeeyo e Kenya. Bamubbye ne passport bagimuggyeko. Azzeeyo e Kenya. Eyali amulamuzi we namba 1 naye mumuteeseeko omusango mumuvunaana nti yamanya ku lukwe. Yamanya atya? Mwamukakasa mutya nti gundi yamanya? Kankutwala wennyini ku mukwano gwo Ssaalenge Eryasookwa bw'agamba ddaye tomuvaamu. Lukwaga safaringa ki okusukka ku ky'okuwolereza Besigye ndabanga ekisukka olukwago yabonaabonera ki? Balukwago be basajja abaali bamaze okuba ebituli mu musango gwa Besigye gwonna nga temujja kusobola Besigye. Otegedde be baleeta amagezi g'okuleta bakaluwa babulukwago abo. Kakati oyo naye obwongo bumubuggyeko mumuteeke kuli. Asasula mutango gwa kubeera na bwongo mungi. Naye Lukwago bw'atawona Mungu bw'atamusaasira naye ye bavuulike. Kati ye atandikidde ku kisembayo Luzira. Ye takoze ekizayiro. Atandikidde Luzira nga bwe mutunula n'embeera gy'alimu. Kubanga Lukwago struggle ate z'aba Besigye si bwafaanana. Temago teguli listing nga Besigye. Ye omulaba ekkomera limukubye bubi nnyo. Tannasibwako myezi giwera naye omulaba limukoze eki? Naye ayinza okugenda. Mu bantu bagenda tuteekako abamu ku be twatta mu ligimu yaffe. Besigye ayinza okubaako n'oyo tuyinza omugattako. Erias Lukwago. Yes. Kubanga Lukwago ekkomera limukubye bambi. Kituufu. Yalitidde nnyo. Yatalirowooza. Ataliyingidde alina n'ebizibu eby'obulamu naki. Kakati Lukwago naye tumuteeke mu ssaala. Omuntu yasoose okulabuka ye Ssemujju. Kubanga ate Ssemujju mu bantu bonna yali asooka yali Ssemujju mu bantu bokka abaayogera ebigambo ebyali bisinga okuba ebigumu n'ebitiisa ku President Museveni ne system n'okujja opposinga n'okwogera ebyama ebisukkiridde nga tewali kutya yali Ssemujju. So yo Ssemujju musajja munnamukisa nnyo. Era yali seefu waali awo. Ensonga it's better emwesinga 0. Wali we bajja mukama we kati. Emwesinga 0. Ali Kenya. Baba ali Kenya awedde. Si asoose okuvaawo ne bazira bamujja Kenya. Baba ali awo. Awutalina waali. N'enkya tuyinza omulaba. Ali Kenya. Ate sirowooza amagezi ga Ssemujju kumuteeka Kenya. Genfuna agasembayo. Naye mubalire Luzira kati. Kikuba hijja yagimala n'avaayo. Addeyo mu Bawarabu akola emirimu, omusajja musomi yasoma agenda akole kyasobola okukola Buwarabu, ateeke ennyumba ze aziteeke mu barento bazipangise. Agenda kuba ekyeyo. Ye tawakyali kipya. Agenda kuba ekyeyo nga bw'asoma. Kitegedde. Bw'anaagenda kuba ekyeyo nga bw'asoma,
asomesa abantu bwamala okusoma asome lugha agimanyi ey'Oluwarabu agere mu nsi endala asomesa abantu obusiraamu musajja muyivu si musiru so that's so eggwanga Uganda we tuli we are in very bad state very bad state. Abantu abamu bazze ng'ayogerako era namulabako olumu Capital Gang era nga obwanga abwolekeza Odrek Lwawogo. Kakati nalaba Ssemujju ku Capital Gang ku Capital FM nga aline Odrek Lwawogo nga amusoyasoya ebibuuzo. Odrek Lwawogo gye essaawa eno we twogerera ajja wansi newaayo n'abaako ebigambo by'ayogera n'akola obutambi ng'ayoleka eggwanga Uganda nga bwe lirina okutambula okulimirira eddembe ly'obuntu era azze asaba bannayuganda baveyo beeyogerere beerwanirire. Yeegasse ku bantu nga Bakahindo Otafiire abazze babyogera lunye bannayuganda obutasirika n'okuvaayo okwogera. Naye Odrek Lwawogo aynako enjawulo bwe tuba twogera ku ssaawa eno. Oli ali munda mu First Family, oli yalwana mu nsiko. Yes, baweeyinga naye oli aliko kati wala nnyo. Odrek Lwawogo ne Kahindo Otafiire bonna okubyogera kuba oli kati ali mu nnyumba ono agiri bweru. Ebigambo by'Odrek Lwawogo azze ng'ayogera alaga nti ye kati standing for a better country, obukulembeze obulungi omutali kulinyirira ddembe ly'abuntu. Abakulu bazimba ki? Akati bye nkugaye nti byonna buli kibuuzo ky'ombuuza siwali kibuuzo kipya ky'ombuuzizza. Nayogerako emabegako n'eŋŋamba nti nsaba abaana ba First Family be nali nsaba era naboogerako mwe muli Lwawogo mwe mwali Kamuntu yali taliyo nnyo olwaleero naye tekimuggyaawo kubanga eri ayinayo abaana afuna obutakkaanya obutonotono taliyo mwe muli oyo Kamuntu mulimu Karugire Gentleman tolina nnyo kyomuwulira omuntu alina ebintu bye abantu bangi abali mu First Family. Nenga nti mwe abaana mugende mutuulire taata wammwe mumugambe nti ssebo bwe tuwulira history family ya Kaguta yali zero teyalina ekyo tekyetaagisa na kugenda wala nga tasobola na kulabirira mutabani waayo omukulu atufuga olwaleero nga yeewaako n'obujulizi gye yasomera n'amagezi ye ge yateekawo ng'omwana omuto yali musajja mugezi. Mumugambe nti ssebo history bwe tugifuna nti wali bubi nnyo. Jjajjaffe teyali bulungi, yaliwo ng'omuntu yalina ente naye nga teyali tabalibwa ne Mbanankole yali tabalibwayo abalina obulungi. Kaakati nga bw'otukoleredde tukusaba ebintu bino tubiteekeko boundaries tubisigaze n'abazzukulu babikole ki? Lwawogo muleme kumuvuma. Nakugamba nti omuntu yenna ffe mu busiraamu wamala omusajja bw'aba mu sitensi enyinga yasala yalina bbuca y'embizzi ku Lwokutaano n'ajja nga ayambadde ekkanzu n'agamba nayinza tomugamba tomugoba ozze kusiraamuka nti osazeewo nti nsazeewo totula saani ja kutula sagala Katonda omutagattibwako kintu kirala embizzi teribwa nti ye ng'atoola shahada naye bwaddayo buba buzibu bwe ne Katonda we. Kati Lwawogo bw'abanga avuddeyo bannayuganda mwogere ekimubulamu kimu kutuuza family kubanga Kayinda kati ali wala ne family mu system yali baddewo ne family olwaleero yeyina amaanyi Kayinda taliimu abalwana banene ayinza n'obutaddayo Kayinda ayinza n'okuddamu okufa olwaleero nga tazeeyo kutula na President Museveni abalwana bano bagenze babakube abo bonna mukubera akugamba nti tewaliiwo system ejja kubeerawo nga wakyaliwo omuntu yenna eyava mu nsiko ng'akyayogera. Ekyo kyo kyaggwa ddala kyogera tekikyali. Kaakati abaana abo Lwawogo kumuwe support. Ye muntu yekka nga beekutte ng'abaana. Lwawogo ne mukazi we, Kamuntu ne mukazi we, Karugire ne mukazi we, best friend wa Museveni ku nsi ye Natasha. Kyakyogera. Batuule bamugaye taata nti tuzukuza ozukuza Natasha omwana yafumbiddwa. Yafumbiddwa? Kituufu omuzzukulu yes. Omuzzukulu yakoze eki? Yes. Omuzzukulu oyo agenda kuwa yafumbiddwa agenda kuzaala.
Museveni agenda kufuna omuzzukulu Natasa yamufunye omuzzukulu agenda kufuna owokubiri. Yes, omuzzukulu yamufuna dda mu Natasha ne kati agenda kufuna omuzzukulu owokubiri nakabiri. Kakati bamugambe nti twagala okusigaza bitulira kuba weebiri ebikoleddwa mu butuufu n'ebifuniddwa mu bukyamu bikola ki? President Museveni bamugambe taata nti tweyanziza naye ekijja okutumalako ebigobi mu kibya Lwabwogo kyayogerako tukikole ki? Batuule bamalize pulogulaamu yaffe tusigaza tutya ebintu bisigaza sikyetaagisa si kyama komawo erinsi kolanga mboyibu yakola bukulembeze mbotadde sivunaanibwa sisibwa buli yali yakozeko minisitule takwatibwako kubanga ekisinga obuzibu kyonna ekitutiisa tewali alina bintu asobola byakawuntingira mu gavumenti ya Museveni taliiyo. Haji mu first family ekyaliyo omuntu agibwako adiithi. Kyenkugambye kiri Lwabwogo abadde atema embizi mu sitensi asiraamuse. Lwabwogo kati takyetunulanga ye kuba naye si muto ezi 50+. Lwabwogo tasiraamuse leeti. Nedda wosiraamukira wonna oba busiraamu. Wamala wotolera shahada ne bwogitolesa ffe Katonda atugamba ogenda kusala emyaka 7 naye ng'olina essabe manju oba biki. Wamala agenda kutola shahada wetutudde wano salaamu alaykum wa alaykum salaamu ashhadu an la ilaha illallah muhammad abdu wa rasuluhu emmotoka emukube mu dakiika 3 gwe bagenda kwokya. Nga ndabanga Lwabwogo asiraamuse ng'agenda sigala ng'ali embizzi. Baana bagiridde batasiraamuse. Obusiraamu bwe njogerako kutuula kati nkugambye Lwabwogo Kalugire ne family zaabwe ne CDF bamutuuze batuulenga family ko CDF tomuleka balina obutakkaanya bwonga bwe tulaba bave mu butakkaanya bagaye tuleme kulwanira muki. Abazungu bwe baali wano bajja ne batunda baga nti bannainti tutandise okulwanira mu kintu ekitali kyaffe. Abajamani Abanezalandi mu South Africa Abajamani balwanira Kenya tulina Abafaransa batuula bo mu 1894 is it Belgium ne bateekawo scramble of Africa ne beetemera ekintu bakisigaza nga ate kyabwe. Berlin Conference kyali Berlin singa tebakiteekawo singa tewali muzungu ali muki mu Africa baali badde bagenda dda ile emyaka 10 mu 50 150 years plus gye batufuze baamala kutuula. Okitegedde eggwanga okusigala nga liri bulungi si okuteesa kwanjogerako okwa Lwabwogo ne first family ne President Museveni ne CDF tekuyamba bannayuganda okusinga kuyamba bo. Lwabwogo waviriddeyo nga bannansi tebakyalina trust mu muntu yonna. Kye nakugambye temujja kutegeera nga mukitegeera. Bino ebintu bye tulaba olwaleero byaliwo e Kenya kigamba Wamala. Moi yakola ebintu byonna ebikyamu. Abasajja abolaba ba President Ruto baaliwo mu 9 nga baana bato ne bakola ebisinga okuba ebibi mu ggwanga Kenya. Bannabyabufuzi battibwa e Kenya. Ne batakiza Besigye olwaleero agenda okufiira wano baamuttako e Kenya huko. Ne bamuwoki eyamutta musajja bamuyitanga yalagira omutta musajja bamuyitanga Biwott Totoman nga yeyambisa abo baana abaali bakwada byatambulanga nabo mu system. Oyo musajja yali simbyewo nga yali esimbye kuba president oyo Murasta bamuta Gwachakoya Gwachakoya yali esimbyewo e Kenya. Oyo musajja yali ku investigation y'okutta owuko nga ne file agiina nga n'abamusa bakutte bagenda omuyola n'abuka n'akola ki. Kati olwala ali Kenya ne file tajoogerangako kubanga baateeseza ki. Bekugamba nti abasajja bagaggawadde tetulina bugagga batufunye ffe mu president mu government nga abasajja abaana ba Gideon. They are very rich. Kakati bwemala okuteeseza ekyo musigaza ebintu bannakenya sibe baafunamu ennyo e Kenya. Eyasinga okufunamu Gideon
Toto Mante yakwatibwako Basaitoti golden 6 golden scandal basigaza baruto bintu babirina bebasi okufuna bira bebagaga abasinga obuki n'obukulembeze babututte singa moyite bateseza singa bantu bonna bali mu ekizayiro kubanga bali mu government yati ajo obuzibwe ninamu ekyo nti ebyafaayo byonna tubirina abakulu babadde babimanyi President Museveni ebyafaayo mulungi mu Africa ne mu nsi yonna balwaboga I'm very sure history yo bamulina ayinzo bimanya n'otobetegeera. Don't you think it is late? Not late. Ngugambye moyi nze nabeera nnyo Kenya obulamu bwange bwonna buli sikande yali Kenya nali njigoberera njimanyi nakuga n'olunaku lwe batowuko ndi omu ku basooka okutegeera nti woko mufuko 7 ogw'ekiro nga ne bannakenya ne baminisita tebakikola ki tebakimanyi kakati oli yateeseza ensi noono tali leeti. Pulezidenti Museveni okufuuta okw'olwaleero n'agamba nnansi mujje mwagala kiba mugambye ekigambo kimu tukukoye tewali kibongerako munkoye nti naye nze mbatya munkoye mukakasa nti Kyagulanyi oli Bulaaya nti conference ebeere ku mutimbagano oli mu conference Semuju oli mu conference Lukwago mwenna Lukwago bakutegendo yambala amasuuti go komawo mu conference ne bayingira mu conference nga temuli bannamawulire balinga be bali kubiri bajja kutencha olwaleero okufulumya nga president aga nti ntadde obukulembeze mbakiriza temunsi bana bado bakkiriza nga tetugenda kukwatako kintu na kimu bajja kufuluma nga Lukwago kyagundaliwo kangereze ku Lukwago nga Lukwago awese President Museveni ku mugongo abantu bagambe nti si kitu kiraba tuli balalu nga kye kituufu pamaze okugenda ku mmeeza ginda ku katono emmeeza ogiraba olwaleero amaanyi gonna gabeerawo Amerika ebali n'amaanyi tumaze okukidulula omuntu obeera n'amaanyi nga togalina Katonda yakuuma Iran olwaleero etassa Amerika ku bunkenke mpaka bali ku mmeeza n'olwaleero nze sikirowoozangako mu kutegeera kwange ndi Iran eyinza okubeerawo n'etereza Amerika ku mmeeza etya Amerika kukeera bukeezi gamba nti Iran fuluvaawo mu nsi tekewo muki kati Iran yeri waggulu ku lwa buyinza bwa Katonda yajiwa amagezi raga nti Iran nti musajja ono w'amaanyi nti kozesa buno obukodyo bujja kutaasa mu maaso era bumuyimirizaawo buyinza n'okumaliriza nga Trump mumukutudde omugongo. Kituufu bajjajjaffe baalugera nti akaliba akendo okalabira ku mukondo akendo twasooka kalabira ku President Museveni okubeera ng'ayingira ekisanja kino naye ng'akutte ekiwandiiko ekkololo ekifo kyali kituufu obudde butuufu n'asoma ekiwandiiko nga yeetondera bannansi n'agamba twandibeera ng'ekisanja kye twolekeramu kya reconciliation naye Odrek Lwabwogo lwaki bannayuganda abamu bamwekengera nga nange nga sejjeemu nti asirise ebbanga ddene nnyo nga ebintu bisobye ng'ate abadde mukulu ategeera musajja muyivu oluzungu alogera bunnyera muyivu era tosobola mukubaganyako mu birowoozo mu bayivu betujja n'omuteeka wali bbanga lyonna omuzindala abadde asobola ogukwata n'ayogera bulungi nnyo ensimbi azibaddemu ate era alina ne claims naye kennyini ezimwogerwako ez'okudibaga ensimbi mu ngeri etategeerekeka Haji nsobola okwejjeza bannansi basobola okwejjereza nti omaze ebbanga ddene bwe walaba ekintu nga kigira kitewasirika noga wano tusobezza naye ate sikivaamu siva mu kibiina naye ate nsigala nkola ki ono ye maama tulina tereza mutereeze Lwabwogo obwesige bannayuganda babumuteekemu wange ebbanga lyonna abadde asirise ebikolobero bizze bikolebwa obubbi obulyake enfuga embi kyenkugambye nti muzibu nnyo wakwesiga era abantu bamulabanga ayagala naye entebe si reconciliation eri gy'oyogerako kakati mwagala Lwabwogo aveeyo agambe nti kiyinza Besigye mumutte mwagala tuni kiri mwagala abeeremu omuntu kyenaga nti omuntu asobola okutegeerera ku ssaawa esembayo kubanga Lwabwogo si alina okusooka tulinayo abantu ababadde bamama mbabazi baaliyo okitegedde baagezaako n'okwogera ku bintu ebyo Kateega yava ku mbabazi Kateega yasingana Museveni Kateega yasingana President nga Kateega wa myaka 7 Museveni wa 8 n'amuganja kufuga ensi bali mu primary ne babeera ba Luganda Kateega yateri musajja musirikale Katumbalefu Kateega yali faaza mu bwongo obwo ne tulwana mu nsiko
Kateegaya tali mu nsiko 00187 number 1 Kaguta Museveni number 2 yali Kateegaya. Wakitegedde ne bateesa bye baateesa nga ne Kateegaya kyamanyi tugenda Nairobi bwe guli ne tuyitira Jinja Road ne batuuka onaakwataho Yima Road Kateegaya namuga nedda nga ye muntu yekka gwe mukakasa asobola okugamba omuntu ategeera ekintu kyakutegeera tuba tugenda gundi tulina kukwata wano yamaliriza amusukumye bweru. Kakati bano bonna baali bakole bukozi wabula kati kitandise boogeza kibakwatako bano babakoze bukozi balwabuugo bakamuntu n'abasigaddewo nabano bonna boolaba boogeranga abalina emizinda bulago bonna bakole tewali yeekoze naye kati bano batandise okutunula ekintu kyembagamba nze lwaki nsapootinga Lwabuugo atambuza ekintu kyenamusaba edda ekintu kyenamusaba edda kyatambuza mutuule ku mmeeza si yakisoose mwe yakikola. Lwabuugo tetujja mutegeera ku ssaawa eno naye singa batuula olwaleero ne bateesa ekintu ne kiyitamu Besigye gwe bawadde obukulembeze babuwadde Kyagulanyi babuwadde omuntu yenna nga azze okukolera ensi tujja kutegeera ekintu kirimu ki kubanga ffe mu kuteesa kuno kuteesaamu nakugaba bannayuganda si basinga okufunamu bo be basinga okukola ki kubanga bye bafunye mu bulungi ne mu bubi ne balina obisigaza. Aji waliwo ensonga mpitirivu nnyo lwaki bannayuganda bayinza okukwesiga singa gwe aba atudde ku meeza wali lwaki mu nsiko waliyo era byonna ebyagenda mu maaso wabiraba bulungi nnyo igwe bwe tubeera nga abantu abalina moral authority betujjako hadithi nendaba Haji Kizito nga oyo eggwanga alirumirirwa atagenda tudyeka ebbanga lyonna emyaka ndowooza kagigenze mu 10 n'okusoba ebintu ozzo bitugamba ku kamera ebisobye n'ebigenza obubi obwesige bwo tubulina nti ebbanga lyonna ozenga ebikyamu obyogerako n'ebituukirira Lwabuugo tulina mwesigira wanti tumuwe trust yaffe olwa kino na kino. Lwabuugo tetumwesiga kumuwa bukulembeze bwa ggwanga Uganda. Ate ngamba kuli reconciliation ngambe kiri kimukutteko nti anything goes wrong Lwabuugo ekizayiro luzira oba kufa ebintu bitugendera obubi nze lwaki olaba ebintu ebyo byogera nze mbimanyi era bisoboka kakati Lwabuugo ate nebyokulabirako weebiri mu Afrika n'ensi yonna kakati bw'amala okutunula ekyo naga nti nalina ki saalina Mukama Katonda nga bw'atambuza ebintu teri muto mwavu nenyingira first family abaana bange mbazadde mu family entuufu mu Afrika ne ssente nzikola ki nkuze ngenda mbaleseewa ekyo n'amalo kyebuuza mbaleseewa tudde abaana abo kati abaana abo mbanga mbalese luddawa n'asobalinga ebintu ebibi mbikoze ssente zenfunye mbokyamu nzifunye naye bannayuganda balina okubeerawo kati eno message gyaleeta nti wali munda muli waliwo gurupu ezitalaba buli muntu buli lupu era bakyayo Lwabuugo atandise okulengera singa bigenda obubi nsigala wane family yange nti nsigala bubi ate eyo gurupu egamba nti tebisobola kugenda bubi fe ekintu kyakikola ki tukyakinywezeza ekyo kimanyi nti ziri gurupu 2 kakati gurupu 2 ezo zezirwanagana kakati gurupu 2 okulwanagana support esinga obungi eri bannansi message ova olaba nti ekola ki etandika okujja okuva ku oli bannansi mujjeeyo eddoboozi bannansi mujjeeyo ki kubanga gurupu 2 bwetuga tutuule wano waliwaga no don't be stupid tutuula naye gwani kubanga naye mukole bukozi tali mu paati naye wano waliwo bannannyini abasatu bali bana by the way tulina president nannyini kintu tulina maama mukyala tulina my senior Sale tulina ne my younger brother General Muhoozi be bantu bannannyini nsi olwaleero bano ekyo temuddamu nakibuusa maaso teriiwo mulala gwogattako kakati bano bawala baffe bano bagundi bano ba patience bani abo bali awo sibali bubi bannannyini kintu naye bano be basooka kino kukifumba ne bajja bakiwa bano batandika kukirongoosa mbulongoosa
kakati ekyo ekintu kino kyenkugamba singa kiva mu Pulezidenti Museveni ekyalwabwogo ensi etereererawo ekyo kyenjogerako Lwabwogo kyaliko kyenjagala naye kirina kuva mu Pulezidenti ki kakati bano Muhoozi n'abalala ne Basale baddemu batunule ekintu ekyo Lwabwogo kyayogera kigamba ki kati bano Lwabwogo ekintu kyenna nga talaba kugamba ffe bannayuganda asooka akwate abaana abakyala balina influence nnene ku bataata baabwe ne maama bakwate Patience bakwate oli omulala bakwate ne Natasha bagaye mujje tutuule basooke bajjawo enkaayana zaabwe zibalinabo basooke batuule families 3 kaakati bamala okuleeta families 3 bajje basinikinge babbe n'ono omuwala omutegere w'eŋŋamba aliwa Charlotte okay naye bamubbe bamuleete mu meeting okay mukyala wa Kugambye bakwate Lwabwogo ne family Karugire ne family Kamuntu ne family abo bantu 6 ze family 3 nono mumushoke mumubbeko ono mumulambo wa mumusemu convincing ono izola byo tuza kugamba itatu tuneke twagala okukola ki okwogeramu kakati mutuule mugambe bakyala bammwe mumanyi bamaama nti tubasaba mugende mutuule ne taata ne maama ekintu ekigenda tutambulira obulungi kino kyekijjo tutambulira obulungi bagende batwala ekintu ekyo bakiguze family yaabwe family gwe bakiguza ye maama naani ne taata tebakiguza muntu wakuna my younger brother tebamwogerako ye ebintu yabitegeera bulala ne sa tebamwogerako kati babaliriza bayinza n'okuleeta abaana basale abaana abasinga okuba mikwano gya ssale abawala n'abayinza obbagatta ku gurupu eriwa okitegedde kati bano abaana babatume bagende nabo boogere naani ne ssale bagende manyi nti tulina okukyusa mu kintu kaakati bamaliriza bano abakulu bajja kutuula abantu abo Pulezidenti maama Sale n'omutabani balabe ekintu kino abaana kye batugamba kituyamba tekituyamba bwe bagaana okigenderako balinde ensi bweri balamula kubanga ensi mbi nnyo ensi teri judgment y'ensi mbi nnyo egikolanga yeekola bintu tetunuulira bintu babikoze awo balina awo goal eri awo Haji ku byeyogedde kyendaba it is omululu versus okulumirirwa eggwanga ate era nga sinza kukirumamu nti ekikulembedde olwaleero mululu gwa buyinza na byonna bye bagenda okuleka kwabo noonya alumirirwa eggwanga Uganda nga bagenda teesa ku lwansi tebateesa ku lwansi teri alumirirwa eggwanga Uganda bateese ku lwa family banateesa ku lwa family bava mu kulembeze ni bakola ebintu byonna ensi ejja kufunamu ne bali bamwe bali bateesa tebateeseza bannayuganda tebateeseza bannakenya bateeseza nsi naye bwe muteeseza ebyamu okusigala obulungi nga bisigaddemu kitegeeza bano mumaze obbaawo bye beetaaga bannansi bannansi bayinza kubakkiriza kuba na bintu ebyo nga tembadde bakola ki bye beetaaga kati bammoyi bateeseza famire zaabwe bamala okuteeseza famire bannansi ne bafuna kyebakola ki tebeetaaga ensonga lwaki olaba Kenya etambulanga bwekola ki bweri tekyali atunuulira Gideon nga mulabi oli yabateeseza n'akimala kati bino byonna bemutunuulira balwabwogo ne muna BNC bakoze eki bwe bamala bateeseza obulungi Lwabwogo ajja kunywa kyayiwe ku Javazi nga taliiko na escort kubanga naye tolowooza nti obulambu baliko babwetaaga nnyo takkiriza bakutambula nga tebategedde waali tekisoboka okitegedde si obulamu sibalimu tubulabanga obulungi obuli awo bubi nnyo okitegedde okugenda okuziika obuziisi fast gundi esooka kugendawo neetunula naye nga ate baziika lwakitula neetunula nti waliwo tetegedde bulungi okakala muyinza n'okuyoola omuntu azze okuziika ffe tuli wano Kampala tulina abaana abalaalo bayitirivu nya our friends bali eyo mu nkole ayinza okufiirwa abruptly eri eziikwa family eki tribe emu yeziikayo mba ndi awo nga nyingidde nzize kuziikirako maaka abadde mwana wange wano nga musomesa ng'ate nze mukozesa azeeyo jjajja akoze eki kuba eriyo maaka eyo mwana wange gyali jjajja we afudde naye jjajja we mumuva bajenero bonna buwulire Nyabusozi
Mani yangu azunga nga nyingiddewo. Ate kano kavwa ati akasajja katukuba ku TV yako. Nyinza okumaza nga munjoledde. Nesiina bulabe. Naye olwokuba ndi mutandise okwekegira buli muntu yenna gwe mulaba atali wammwe. Mumutunulira okuba omulabe wammwe. Mutandika n'okutwala abantu abatalina na misango. Yoyo akasajja n'okwetekera ekiki ekyabadde kikatwala eyo kitegeeza kati kalina agenda yaako ate nga tebaddeewo. So that's the things boys to be okukola ki bwebibeera. Environment mubagenda okwogerera ebyo simanyi ojja kumpabula. Environment badde balina sooka kugitereeza kuba kati eri bobeera nga environment si kyotegeeza. Environment olwaleero political environment y'ebyobufuzi olwaleero nga opposition abasinga bali mu makomera mwe abammwe ekitwadde waneno ku motive wano mu industry eri yakumpi ng'omuzzukulu ali awo mutabani wa Muhoozi naye nga akolaki ababadde basasudde ticket babadde ekivulu kye balinaawo kyabadde kyakunyumirwamu ng'abaana abakola ku nsimbi abaana ne basasula ssente bonna ne bazibaddiza nga baagala bantu bategeera nga SFC eri wali eri waliwo yasaazeemu naga nti ne DJ yabaddewo SFC n'ekyo si kyekikulu naye nti bo abalinamu beprotectinga nnyo environment gye balina okugyawo kati oyo muzzukulu n'abantu ababulijjo okuyitawo omuzzukulu omulaba tannakitegeera era tomunenya ekyo kyakuliddemu kuba ne taata we mwakulidde lwakuba SFCC yagikulira taata we mwakulidde n'environment gyakulamu yeeyo era bamuga nti abantu abo balabe nnyo obwongo bulina obuntu abaana balaba tebannategeera nsi bwekola ki abantu batandise okutegeera ensi bebalwa bwogo they are aged they are educated they have seen basoma ebintu bingi ennyo abasajja abadde Cambodia baporopoti ogende Chile babadde bapinociti baje batunulira abasajja bangi nnyo abazibabira mu sikama feebi tulina yezigindi tetuli bulungi nnyo tetuli safe more than Libya. Kyembadde nkugamba haji ku environment nti nga abali ku ludda oluvuganya bonna abasinga exile olwaliro olina boyina mu makomera bayitirivu nnyo environment ebasobozesa okukoleramu ekintu ekyo bannayuganda oba kino ekibatambulira bulungi kasita mukiteesa mu genuine kijja 10 ku 10 ekyo kyenkugamba kirina kubeera genuine ate mu kukiteesa taddayo tasigala ntebe kasita ateekawo condition mu abasigadde ensi n'ezikkiriza kaguta buli kyoyina kikyo abaana bo buli kibalina kyabwe buli yali akozeko mu gavumenti ye buli kyonna era tewalina musango kuvunaanibwa eno ensi egenda kutambula tugenda kuddayo kulaba ku SFC yonna ozegedde kyogamba abakulu ekibalemesezza mu buyiza ekikyamulemesezza exit route nti nvaawo ntya ekyo kikulu nnyo si mululu kweyagaliza ekyo kyagala okubuulira ebintu bino bw'otunulira ensi bw'etunulira olwaliro nga mwogera ku TV abantu nga mujja kutulaba katubalinde gavumenti keveeko oza batebabitegeera tebabitegeera babitegeera era bakimanyi nti anything ate bano abaana betulina abaffe tebannabitegeera kakati oyo omwana akitegeera oti kankuwa ekyokulabirako kankiddemu nakyogerako dda nakugamba mutabani wa Kyagulanyi Mr. Kampala naye tannategeera kiri mu nsi okitegedde ye bwensi bweba ekyusa essaawa eno ng'ali mu Kampala ayinza okulowooza ali seefu kubanga gavumenti ya Museveni ekoze eki naye bano abaana abali wakati tebamanyi b'oyitamu tebakola ki bakulabira mu kifaananyi kirala kubanga teri akumanyi nti gwe Kyagulanyi gwe Seddamu teri akumanyi oyo omwana teri amukola ki amutegeera kati bweba tewali amutegeera agenda kumaliriza agudde mu shiiti okitegedde kati kuno okuteesa ewaffe kutuyamba naye kusinga kuyamba bo era bwakuteesa mu genuwirire nkugambye Kenya egyolaba tolaba wano nti bannabyabufuzi bali wano Kenya ng'abantu balinganga bakwata enseenene 1992 abasajja abo bakwata abantu Kenya nga balinga bapiikinga ki kakati olwaleero environment yatuuka n'ebeerawo n'abaali ababitudde tebakyasobola kupiikinga ng'abantu baba bapiikinga nga luli ebintu ebisoboka ng'omukulu kikulaga nti project already yeeyerula dda
ati kakati awo abamaze okulya ku bannansi abamaze okulya mu famire eyo kwe si bannansi kikyasoboka ebyo byoyogerako ebintu bwe batakisobola bino mbyogera ne musajja musiraamu I can die tomorrow, I can die tomorrow, I can die di naye ebiribeerawo bino ebintu biggwa ku mitimbagano. Baleeta omusajja wano Isma ng'alinga ng'ekintu yakyogedde eggulu n'obutambi bwenda bwa Isma nange ne neewuunya ng'omuntu ng'oyinza okulowooza nti omusajja ono tafuwanga. Kakati bino ebintu ebibi twogera bijja kusigalawo ate tebana bana kubitegeera naye time bwenegenda etuuka ojja biraba benzi twogera nakugamba abasajja bali ludda wali bonna bali mu kkomera bawenalinga ayogera ng'asaaga gundi yagamba kitaawe tukyuse mu kintu Islam naye ng'ate ono ategeka mwana oyo kubeera pulezidenti naye gwategekera pulezidenti nga naye taata omanyi ekintu kikyuse. Olaba okutegeera okwenjawulo tukyuse ekintu bamaliriza bamuopozinze baagala kumusiba nadduka n'okudduka era yali teba omwana okukola ki gavumenti neegwa abaana ba Gaddafi abaliwo bali babiri bali mwekezayo noono omwana ne bakuba amasasi nga bamukubira muki tiyafudde ne bamutta. Kakati ebyo byebintu ensibu gyolina okutunula ku ebyo bw'otomanya gy'ovudde n'otomanya w'oyimiridde toyinza kumanya w'olaga. Kagutaddeyo atunule gye yava atunule w'ayimiridde amanyi w'atunula w'alaga ate ave mu ye w'alaga atunule abaana gye balaga abazzukulu. Abaana bazzukulu bakyali innocent ekyo kye balimu kyekya bulijjo.